oli mulabi mulungi webale gwe atugoberera era atulaba ku bugazi obw'ensi eno. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi ate era mulunzi ku mulunzi. Abala enkoko weeziri, enkoko weeziri tulina enkoko ennungi eza kwera, weeziri n'ebika ebirala bwera, leya ne saso weeziri. So teekamu order y'enkozi kutuukeko yonna gy'oli. Day one naye ayagala okubuludingira obungi bwonna bw'oyagala gwe teekamu ssimu obuuze ogaye nti njagala enkoko bwe ziti. So yaba kitukola bulungi. Tegeezaako n'omulala omukiyalingireko ku maloboozi gano oba ku bifaananyi bino, mutegeeze bantu bangi abali eyo naye nga bayita mu bulumi ate ng'oluusi beetaaga tubayambe. Subscribing, liking, sharing, otegeezeeko abalala bona. Buli sharing oba no subscribing oba otwongerayo abantu bangi ne bategeera ne baba nga tusobola okuba nga tubawa service ennungi. Ebitooke weebiri, ennyaanya weeziri, bedi oyagala kumerusiza, okuzimbira ebiyumba eby'enkoko weebiri. So ebintu byonna weebiri nga Farm Business. Kakati ki kye tuli okulaga? Tuli kulaga ku nnimiro ya madamu waffe, sister waffe, gye tuli okulagako okwo. Bino nno bitooke tumaze okubisimba eka nnamba tumaze okuba nga tugisimba nga bw'oli okuba nga ogiraba era bw'oli okuba nga weetegereza. Oyinza ogamba nga si walime. Ekisookera ddala nti lino ettaka twapangisa ettaka lino emyaka 6 nga tuli kubanga tulikozesa mu mbeera efaana. Kitegeeza nti mu 2030 eyo oba yes we tuliba waliba aliviirako okubanga alikozesa emyaka 6 aliba 2024 kuba tubala 2024 ogwokutaano ne kati 2025 2026 2027 2028 ne 2030 ogikitegeera. So 2030 kitegeeza nti bw'obanga osimbye olusuku emyaka egyo oba omaze okuba nga olya emmere n'okubanga okola essente. Kakati wano nga nti no twapangise we twapangisaako yali atandise okuba nga alimiramu ekirime kye bayita ekya ennaanansi nga bw'oli okuba nga oziraba. So tugenda okutuukawo ng'agize omuddo ogwali mukulu ne tukozesa obumu ku bukugu bwe tulina ne tugufuuyira era nga bw'oli okuba nga ogulaba. So oli ayinza ogamba nti lwaki temwasooka kulima, naye nga bw'oli okuba nga ogulaba omuddo guno mu mbeera efaananako bw'etyo nga bw'oli okuba nga ogulaba, ndowooza nawe osobola okwewuunyira ebitooke nga bw'oli okuba nga obiraba. Kati wuliriza, eri omuntu ali eyo ng'anoonya ssente aw'okuziteeka. Eno ensi yaffe Uganda nga bw'ogiraba, oyinza okusalawo okuteeka bizinensi mu kibuga nomaliriza nga URA ekulemesezza okubeera ne bizinensi. Oyinza ndabye abantu bangi bataddewo zigalagi, bataddewo ziki, oli kubanga okitegeera. Ebintu ebyo leka bibeere ebitweyongerezaako obweyongereza. Ntera n'okuwa amagezi abantu abali ebweru w'eggwanga nti ekintu ky'olina okukola, one, bw'obanga osobola, bw'oba osindika sente zisindika ogula ettaka, nti kanguleyo poloti yange, kanguleyo eka yange y'ettaka, oliba oli mugagga. Togezanga n'osiruwala n'ogamba nti neesize sisita wange kamusindikire sente atule mu mobile money, neesize brother wange atule mu galagi kubanga yaŋŋambye, oba tutandike osuubula ebintu ebifaananyi bityo. Sente zo zisige mu ggula ttaka, esente zo zisige mu kulima. Ate ekirala nakibagamba luli eri, nanendoza nakigamba bali ba leediyo, ne mbagamba nti abantu abasinga tebamanyi bintu bya kuteekamu ssente. Waliwo ebintu bye tuteekamu ssente ne bye tuteekamu ssente. Bw'oba oli ku kyeyo obanga oli bweru wa ggwanga obanga agenda oyiye obulamu, ssente zo fubanga nnyo zitereke mu bintu bye tuterekamu ssente. Ebintu bye tuteekamu ssente ekyo ekintu ekisobola okugumiikiriza okuva ku myezi nga 8 nga weekiri okusinga ate ebirime ebirala. Kakati nabwo agamba nti enkoko ezaala eyo so ziterekamu ssente.
enkoko eza kweira ne saso osozi teekamu ssente. Ne gamba nti ebitooko biterekamu ssente, obutunda, ennaanansi, ebirime, ente, embizzi. Kameramani waffe musiraamu naye ajja tusonyiwa. Embizzi ze tuyita empunu tuziterekamu ssente. Naye bino ebirime ebirala tubiteekamu ssente. Ekintu ky'otereseemu kitegeeza nti kye wateekamu osuubira okukifuna n'okusingawo. Ky'otaddemu ssente osobola okufuna amagoba oba okuggweera mu loosi. Oba oli kunfuna bulungi. Ekintu ky'otaddemu ssente kisobola obutakugumiikiza. Tugeze ennyaanya singa etuuka nga ya kidibo, bw'eyengera egenda kwengera lumu, tegenda kulinda. Naye ate akatunda singa tugeze ensawo ebeera ku 60,000 n'obeera ng'omaze okuba ng'okalima ku 60,000 bwe kanaatuuka ate kagatuukira ku 9 nga bwe kabadde, ng'ate bakajja ku mulimi. Kitegeeza ako kiterekebwamu ssente. Kakati ye kyenge nti bw'obanga oli eyo ng'oyaga toteeka mu bintu ssente, bintu tugeze ebiyinza okuba nga bikutawaanya n'okuba nga oyongera okuba nga oteekamu ssente naye nga oluusi tezivaayo ng'oggweera mu loosi. Kakati sisita ono aterese ssente, alitereka ssente ze, oli kubanga okitegeera mu kintu ekigenda owangala kyagenda okubeerako emyaka 6 ne gwapangisizaako ettaka ajja sigaza ebitooke bino. Kubanga tusimba ebitooke ffe twagala nti ebitooke tusimba bibeera loka ebyaffe. Tetusimba bino ebyammwe eby'ekawanda, tusimba bino ebyaffe. Kamera giterezemuuko. Bw'otyo. Tusimba bino ebitooke ebyaffe biikaawo kadda ffe tugenda bizikiriza. Lwaki? Kubanga biri mu ssente. So nga ggwe ali okuba nga otulaba nawe soofuna ekinyegenyege n'oba ng'oyingira mu bitooke. Vidiyo nnyingi tuzibawadde ezikwatagana ku bitooke. Tuzibawadde ensukusa ensala yaazo ne tuzibawa. Tofa gasimba bitooke gafula. Teekateeka ettaka lyosima ekinnya kyo, oba olina manyuwa muleeto muteekemu. Ekirala waliwo yali ambuza ekibuuzo naye ndowooza kankiddemu. Mufunye chance kankiddiremu wano. Naga singa nsaawo ekibira kyange tewabaddeewo kintu kyonna nasaayeewo ne njjamu emiti ne ngitunda enku naye nga kibira njagala simba bitooke. Nawo nsobola okubeera ne puleesha ereeta ebigimusa nemba nga nteeka mu kinnya. Awo toba na puleesha nnene nnyo. Era awo obugimu oba okyabulina osobola okukisimbirawo ne kivaayo n'amaanyi gaakyo kubanga ettaka liba ppya, awantu waba wapya. Okusinga nnyo abalina puleesha yeffenga awantu wadde wakozesebwa nnyo nga mu njoga endala ng'oba oluusi waaguba, awo osobola okuba nga okiraba. So katukulageko ndowooza balage n'eri yonna yonna babe nga balaba. Ettaka lino lyambuka paka eri nga bw'oliraba lyambuka paka eri mu mbeera efaanako bw'etyo. So ekinnya kyaffe kikino sooka oleete tubalage ekinnya kyaffe. Ndowooza ekinnya kyaffe okiraba. Ekinnya kyaffe kirungi nti kigenda wa ekitooke kino eno amaanyi okuba nga kisituka n'amaanyi mu mbeera efaananako bw'etyo. Kale njagala kubanga nkutegeeza nti mulimu ki gw'osobola okuyingiramu ne weeragira nga ggwe n'oza okuka essaawa z'oyagala. Manyi nze neewuunya bwe busalawo nga lwakeera kati bwe twali tujja osima ebitooke bino nakedde. Naye ate saakedde nti nina puleesha nti oba nina mukama wange. Olwedde nze mukama w'obulamu bwange nze ayeeragira. So bw'onaayingira mu kulima ogenda beera nga gwe boosi w'obulamu bwo nti ogamba nti essaawa bwe ziti ngenda beera mu bitooke byange, essaawa bwe ziti mbeere mu nte zange, essaawa bwe ziti mbeere mu bijanjaalo byange. Gwe mukama w'obulamu bwo, tewaliwo boosi mulala. N'olw'ensonga eyo njagala kubanga nkutegeeza nti osobola okutweyungako n'ofuna amagezi mu nsonga ez'okulima. Ekirala munfune bulungi. Abantu abamu tujja oluusi mujjamu inbox. Amagezi gano eno tugagaba oluusi ku bwereere kubanga oluusi kyatutonderwa, naye oluusi ntera okubagamba nti nga bw'osituka oyagala kujja nkumenyeremenyere ennima y'akatunda, oyagala kujja nkumenyeremenyere, jjukira obudde bw'oyagala nkuwa obudde.
naye toyina 10 wadde kyotaddemu munfune bulungi toyina 10 kyotaddemu naye oyagala nkumenyere balima we bati akatunda kuseji kola bwoti pima bwoti ojja kozesa ffe tetulanga kuno madagala tulanga nsigo bino toke tubyogerako etuyinza bagamba muddo dagala twakozesa wano kubanga kampuni tetusasula naye ate bw'ojja mwini box soga nti kozesa ekika ky'eddagala bwekiti kati byonna oyagala kubimanya naye oyagala bimanyira ku malusu nakibagamba teri afuna nga tataddeemu tebakulyanga ebinusu mpozi ng'ogenda kuba butayimbwa mpozi ng'ogenda kubba naye teri yagaggawala nga tataddeemu tolowoozanga nti olw'okuba tuliku olabye amaloboozi nga gano nolaba vidiyo zino noga nti kati kangende mbalumbe njogere nabo no nga bw'osituka n'ojja nga lutegeesa omusomo nti gw'abalunzi n'okwata emitwalo 2 n'oyingira kino bwekiti nti ekyenjawulo ekiriwo nti wali oluyinza oba toli kundaba wano obuyinza oba toli kundaba naye ate era kyenkuwa kyekiba kiri eri ate nkuweera ddala n'okusuka ndowooza nti wajja mu inbox mutera okukiraba kyetubawa kiba kyekyo so tutera okuyantu nti singa ojja noga nti Mr. Matovu nina enkoko zange naye ziganya okulya zirikola bwe ziti agamagezi ga bwereere naye okusomesa engeri gy'otandikamu enkoko eyo gifunemu bana ebintu bino naffe tuba twabiteekamu okubanga musobola okubanga mutwegomba so njagala kwawulira abantu ajja njagala kulima butungulu njagala kulima nsujju njagala kulima meloni njagala kulima nnyaanya njagala kulunda nkoko oba mpunu singa oba tobiina ng'oyagala kitandika kitegeeza tuyigenda twala ebiseera n'abamu oluusi banyiiga omukulu omu yali webusiya yanyiiga nnyo n'abamu bajja oluusi nga tuluddewo n'okubaddamu ng'asindisa message naye nga tetuziddamu naye gwe oyagala kukuyamba oli kitegeera naye ate naffe tulina bye tulyokola kati kanu imagine nti okuva ku makya tetunnaba kubeerako oba online kubaddamu message zammwe abakubya amasimu nti tugakutte oli kitegeeza nti obudde obwo bwe twandiba tukoleramu tulina ate ebirala by'abakama baffe oba ebyabannaffe abalala etuba tulina okuba nga tukwasaganya so yaba mutufune bulungi bw'obanga tekikwasa nsonyi bw'oba oyagala kutandika project tujja kuwa amagezi okitegeera naye tekikwasa nsonyi bassebo ne mayo tubeeremu abannayuganda oba abafirika tulina obuzibu bumu tetwagala kwejjako naye twagala ofuna toyagala kwejjako koolina naye ate oyagala ofuna omuntu ajja gy'oli naye nga mukoda wedde emimu naye ate yayagala nti bw'abazeewo muwe emisooli bw'abazeewo situte ku nnyaanya naye nga ye mukoda wedde emimu teyagala kwejjako kakati bayibuli erina weeyogera neegamba nti nno oligibwako ne koolina aye ne bakawooli so bw'obanga oyagala ofunamu tekiri muzikwatayo mutwalo mitwalo yoge nti bane kubanga data wadde wa kitongole data wa kitongole ketukkiriza wa kitongole naye ate agenda okusomesa oba agenda okwogera naawe by'oyagala okutegeera oyagala ntegeera kunnyonnyoka kizibu omuntu azze nga azze ne tutamunnyonnyola nannyonnyokera ddala ebimunnyonnyoddwa kati kitegeeza nti bwe tuba omuntu oyo agenda mmala omutwalidde oluusi eddakiika 3 oba essaawa nnamba ng'oyagala kubanga bamuwulira obulamu nga mwogerako naffe muliranga kati ensi yammwe kubanga mufunye obudde obwogerako naffe oli kitegeera kati oba ofunye obudde obwogerako naffe kati obudde otubusaddaaka naye tubaako era ebyobukoleramu so bw'oba ozze ng'ozze kuyigirizibwa kyanyawo n'omuntu akiina nga ayagala mwongeramu bukugu ate era oluusi n'abamu oluusi bajja n'amaliriza nga zze nga bw'ojja noga nti njagala kusinkana n'ojja okunsinkana nga nti ojja kukwatayo bwe kati bwe kityo bwe kiri so tekiri muti nno omulimu gwa kusaba ssente oba kiwe ekityo mu mbeera efaananyi kakati waako ono omusange ku Farm Business Uganda okulima n'okulunda Uganda ne Kevima Training Center waako ono omusange ku Farm Business Uganda okulima n'okulunda Uganda ne ku Farm Business Uganda ku YouTube kwokka Facebook TikTok ebikutu emirala nedda era toyita ajja n'akufeera n'agamba nti yefe aba Farm Business Uganda oba tulina Farm Business Uganda okulima n'okulunda Uganda Kevima Training Center Uganda abo bali alala twabawaako gundi okubanga basobola okubanga n'obongera osaasaanya amawulire gano aga Farm Business Uganda so
we tulibanga tumaze tulibalaga olusuku lwaffe naye eka y'ebitooke Ennamba emaze okusimbibwa ate mu ttaka eppangise. Kati gwoba oyagala kumala kugula ttaka olyoke oyingire mu kulima olyoke oyingire mu kulunda twayimbanga nti kanneesekereko maama nankerekejje. Kakati nyinza okuyimbirako ono yapangisa ettaka emyaka gye agenda kukozesa ettaka ye ssente zijje. Kakati ebitooke 145 singa akwata ebitooke 5 byokka nga bye bibi ebyokulya, 140 nga bye by'ottunda, kitegeeza nga essente eziva mu bino 50 n'olaba atunze matooke asobola okutunda ettooke n'agula omuceere, asobola okutunda ettooke n'agula amakuloni, asobola okutunda ettooke n'agula enkoko waba tagirunze. Mwaga 50 kati bino ebina n'agamba nti kati 10 nkisaddaase, 10 kyakulabirira bitooke byange, 300 bye byange. Nabanga asobola okuba nga buli kyokka akijjako ettooke emizezo miliyoni ze 3 ku mutwalo ogwo nkubalidde ku mutwalo gumu. Naye tusuubira okuba nga bbeeyi zigenda bazanjawulo, teri ttooke ligenda kuka wansi wa mutwalo. Kakati ebyo bye twogerako ebyo byonna bifuna wano eno. So naye kozesa obudde, ensi eno buli gyegenda mu maaso obudde butuleka ate n'emyaka tegirinda. Buli woogayaalira okukola ekintu mu budde obutuufu olituuka okukyetaaga okikole mu myaka egiddako naye nga tokyasobola. Tubeeyanza nnyo tweyanzeege, mwebale nnyo. Ndowooza yongera obalageko ettaka eka Nnamba mu mbeera efaanako bw'etyo.